acting na face, it's our movie. Then he left. Netreatinga kokasini nikagwa nagenda. Ogambe yani erinyali? Emikolo. Nicole. You Nicole. Why don't you ask me myself? Why do you ask him? No, Auntie, I just want to make sure like we understand. Just ask me my name today. Just like here, you know, I forgot. Ani. Oh no, Mr. Rasa. Unditegede na lwalero. Kati waliwo mwazanya tewategeera linnya. Sategeera linnya. Because I use a different name in the movie. Kati linnya lya movie yani. Movie ateba yani. Nsibimanyi ebyo. Ngazanya party yange katona unintabule ngenda. Pivuga moruka ngenda. Omwana nimufukira ekizibu. Bakuwayiriza. Okay, but you have a boyfriend. Why do you ask? Omwana tabimanyi ebyo. Omwana gwobibuuza tabimanyi. Nanga gasajja gagwega tegaba nansonyi. Gasajja gaba gazibuzibu. Kati Lwasa kankole benti. Kati gwe dabo ebibuuzo by'omuwala ono. Kuba kati ofuuse mwogezi we. Omuwala waali mubuuze ebibuuzo. Kati mbuuza nkubidde kale. Omuwala ono ayina omuwala. Buuza nze tomubuuza. So what should I do? Mbuuze gwe mbuuze ye. Buuza nze. Kati omwana ono ayina emyaka emeka? Omwana muto myaka oba 16 17 mwana muto. Ono mwana muto. Ngubyomuteekamu tebiriimu. Ombuuza nti alina boyfriend. Boyfriend otandika okuba naye ng'olina emyaka 19 byomubuuza. Tomubuuza bintu bwe bityo. Omwana era bw'abazzewo newanga bamwana. Naye obuuza bino obuuza biri obuuza biri. Kati boyfriend kale yenze. Boyfriend. Omanyi kitegeeza boyfriend. Okay, but you have a boyfriend. Why do you ask? Omwana tabimanyi ebyo. Omwana gwobibuuza tabimanyi. Nanga gasajja gagwega tegaba nansonyi. Gasajja gaba gazibuzibu. Kati Lwasa kankole benti. Kati gwe dabo ebibuuzo by'omuwala ono. Kuba kati ofuuse mwogezi we. Omuwala waali mubuuze ebibuuzo. Kati mbuuza nkubidde kale. Omuwala ono ayina omuwala. Buuza nze tomubuuza. So what should I do? Mbuuze gwe mbuuze ye. Buuza nze. Kati omwana ono ayina emyaka emeka? Omwana muto myaka oba 16 17 mwana muto. Ono mwana muto. Ngubyomuteekamu tebiriimu. Ombuuza nti alina boyfriend. Boyfriend otandika okuba naye ng'olina emyaka 19 byomubuuza. Tomubuuza bintu bwe bityo. Omwana era bw'abazzewo newanga bamwana. Naye obuuza bino obuuza biri obuuza biri. Kati boyfriend kale yenze. Baby, mbundi mukazi wa Lwasa. But if the chance arose, could you take it? No. You wouldn't date this guy? Why? Why should I date him? I don't want to date him. Because I'm not attracted to him, maybe. You're not attracted to, like he's not your style? Yeah. Okay. You don't like men with big stomachs? I mean, he's too old for me. He's too old? By old, you mean what? He's just 51. Yes, I don't date guys in 50s. Okay. Bali mu 20s mu 30s. Beya kugamba. Anduzagala bali mu 30s. Tabingamba ngabyo. Ate kati gwo biddamu. Buuza bubuuze kubanya. Okay. But
it does not happen every day. Lwasa mumanyi ng'omusajja ayogera amazima. Baba yalya abajja kugamba nti yalya. Okitegeera. Afa n'afa ekijja ne kikola ki? Ne kijja. Naye okusinziira bw'atunnyonnyodde wano talyanga wadde okusabiriza. Agambye nti baali bazannya firimu. Ate kano si katiba ke. First raise your hands a bit, Stanston. Beera ng'ata Lwasa kano katibako. Katibako. Bali abantu ba TV bonna tebali mu katiba kano mekata. Bano wa TV. Like size. Kati kankubuuze. Aba TV go balaba bulungi. Gomanyi wakyolo sinkuyita champion Lwasa. Tuwele sabata kumanyi tebakutegeera. Musajja gwe nvaako. Naye ng'ogwa muzigo. Kasuku olina ebizibu kasuku gwe kati wama firimu bagiyita batya gye muzannya bagiyita The Barber's Shop. Lwasa firimu bagiyita atya abikubuulidde ate nze mbabyogera anti gola kuba ti Lwasa tonnategeera nze kyenkola ndi mugezako connecting anti story omwana ono gyampa yentuufu naawe gy'otambuza kati awo kati ayo anti ono tabimanyi bulungi kuba ye yajja n'actinga naffe so it's our movie. kadakika 2 neŋŋenda zanyinga dakika 2 zokka then he left dakika 2 abiri netutingako kasini nekagwa n'agenda. Ogambye yani erinnya li Emikolo. Nicole. You Nicole. Why don't you ask me myself? Why do you ask him? No, Auntie, I just want to make sure like we understand. Just ask me my name today. Just like here. You know, I forgot. Ani. Oh, no, Mr. Russell. Unditegede na lwaleero. Kati waliwo mwazannya tewategeera linnya. Saategeera linnya lye. Because I use a different name in the movie. Kati erinnya lye lya movie yani. Movie ateba yani. Sibimanyi ebyo. Bazanya party yange katona unintabule ngenda. Nivuga moruka ngenda. Omwana ne mufukira ekizibu. Bakuwayiriza. Okay, but do you have a boyfriend? Why do you ask? Omwana tabimanyi ebyo. Mwana gwobibuuza tabimanyi. Nanga gasajja gagwega tegaba nansonyi. Gasajja gaba gazibuzibu. Kati Lwasa kankolebe nti. Kati gwe dabo ebibuuzo by'omuwala ono. Kuba kati ofuuse mwogezi we. Omuwala waali mubuuze ebibuuzo. Kati mbuuza nkubidde kale. Omuwala ono ayina omuwala. Ask me. Buuza nze tomubuuza. So what should I do? Mbuuza gwe mbuuze ye. Buuza nze. Kati omwana ono ayina emyaka emeka? Omwana muto myaka oba 16 17 mwana muto. Ono mwana muto. Gwe by'omuteekamu tebiriimu. Omubuuza nti alina boyfriend. Boyfriend otandika okuba naye ng'olina emyaka 19 by'omubuuza. Tomubuuza bintu bwe bityo. Omwana era bw'abazze wano ewanga bamwana. Naye obuuza bino obuuza biri. Kati boyfriend kale yenze. Boyfriend. Omanyi kitegeeza boyfriend? Kinyinyonnyole. Nze oba nkimanyi bulala. Omanyi oluzungu olwamu mwalusomera walala lolofa olala ndowooza. Boyfriend ye mulenzi nga mukwano gwo. Si bwe kiri? Kati nze ndi mukwano gwe. So you agree Lwasa is your boyfriend? I mean, you people are trying to say something else. I've told you I just know him as someone I acted with. And actually I didn't even know him before. Then I'm allowed to say to you, you're going to act with this guy. Sorry. Touch you. Sorry. That's all. So you're from... And we weren't even friends. I think as a kuntegera katinga bino bigize. Yeah. So how many times have you met him after that? After that, this is the first time.
After the linking thing. Yes, after the linking thing. This is the first time when they called me, Bangambi. We are going to have an interview with Kasuku. You come in Bulenga. I came. Can you go Sulawa? I stay in Nigeria. Nigeria. Okay. So you took a Uber. Yeah. From Nigeria to here. At what time? I've just reached. I think I set off at around. 9. Yeah. I've just gotten here now. Okay. So do you have a toothbrush in your bag? Do I have a toothbrush in my For what? bag? Yes. Lwasa. Kati Lwasa mowe ademo ebibuzo bino. Lwasa linda. Kale. Do you have a toothbrush in your bag? Do I have a tooth? No, I don't have it. Okay. Why should I have it? No, I was just asking. Do you have a toothbrush in your bag? What? I don't have it. Okay. What does that mean? Nekati bazadde bono bawulira ng'omubuuza ebibuuzo bw'ebiti by'ekisirusiru. Ate kati awo kibuuzo kye ekyekisiru kye. Ebibuuzo byandibadde ebyekisiru nze kumubuuza. Okay. Do you love this guy? Come on. It's just a simple question. Do you love him? I love him as who? Why should I love him? It's just, oh, you people, I don't know. You also kasikutabitegeera. Kyentegeeza. Oh no, Msajja. We didn't even talk. Nkugambe ebyo bwe byatambula nengamba producer ebyo biki bye batadde. You people come out with evidence tugamba abantu. Then ne bamukubira. You get. So that's how we connected and they told me to come today. Angami tugenda meeting ebulenga nzije tukole interview with you. Kati go you guy, I love him. Why should I love him? I mean, as if you're also saying I'm dating him or something. Nicole, I'm asking just simple questions. You can just say yes or no. No. Yeah, kati olaba kati biri byonyonyodde byonna. Abantu bagamba banna. Omwana mubuuza ekibuuzo kitini. Yes or no? No.